Omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu aguddewo woofiisi z'ekibiina ky'NUP e Kalaki mu disitulikiti y'e Mukono mu kaweefube gwaliko ow'okulambula abawagizi b'ekibiina ekyo mu disitulikiti eyo. Kyagulanyi Ssentamu woofiisi agiguddewo wakati mu nnamungi w'omuntu era asinzidde wano n'alabula bannakibiina ekyo butava ku mulamwa. Mu mbeera y'emu Kyagulanyi alabudde abavubuka abamugoberera nti beewale ebikola ebimenya amateeka. Baganda bange abantu b'e Kalagi, ofiisi yaffe ya NUP tugiguddewo wano e Kalagi. Emirimu kati mugikakkalire kinawadda, eno ye wese mpya bwe muyina okusinziira okugenda okutabaala. Kati ssaawa zino mwengeyongeddewo Mukono naki? Ebyo nga biri bityo bannakibiina ky'NUP abaakwatibwa Ssabbiiti ewedde Kamuli Busoga omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi bwe yali akyaddeko mu bitundu ebyo ddaaki bayimbuddwa. Bano 13 babadde mu maaso g'omulamuzi wa kkooti e Kamuli Aisha Nabukeera era abalagidde basasule emitwalo gy'ensimbi 10 buli omu nga zaabuliwo n'abeeyimiridde obukadde 5 nga si zaabuliwo. Omulamuzi Nabukeera abalagidde okuddamu okweyanjula mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Alagidde ne poliisi ebaddiza ebintu byabwe byonna ebyabagibwako kwolwo okuli pikipiki 3, essimu ez'omu ngalo, ebipande n'ebirala. Abamu ku bakulembeze b'NUP abadde ku kkooti kwe kuli Andrew Muwanguzi avunaanyizibwa ku kukunga bannakibiina ekyo n'okubabangula, Kaluya Andrew omukubiriza era nga yakunga bannakibiina mu buvanjuba bw'eggwanga lino n'abalala. Bannamateeka babaddewo kwe kuli Nsibuka Haruna ne Saamu Akalyamaawa. Abayimbuddwa bakugira nga balya butaala era nga ku bano kwe kuli Sarah Muwonge nga muyambi wa Bobi Wine, Juma Rehema ow'ensonga z'abakyala mu Buganda, Waibi Rashid n'abalala bangi. Omukka ogubalagala gunyoose mu katale k'e Nakasero mu Kampala, poliisi bwe badde egumbulula abakozi abayoola kasasiro abasazeewo okwekalakaasa. Abayoola kasasiro mu butale ab'ekitongole kya KCCA baddidde kasasiro eyavunda edda ne bamuyiwa mu luguudo wakati nga tebakkiriza motoka kuyita nga balumiriza nti KCCA emaze emyezi egisukka mu 7 nga tebasasula. Abeekalakaasi bano basannyalaza emirimu mu katale ako olw'ekivundu ekiva mu kasasiro kwe bayiye mu nguudo n'ekireetera ne bakasitoma bangi okutya okulinnya mu katale ako. Poliisi erabye guli gutyo kwe kubakubamu omukka ogubalagala mu bwangu ne babuna emiwabo. Bazira Muhammed omwogezi w'akatale k'e Nakasero awanjagidde ekitongole kya KCCA kisasula abakozi abayoola kasasiro emirimu gyabwe gireme kugootaana. Ekigudde mu katale olwaleero nno abaana beekalakaasizza olw'ensonga tebasasulwa ssente. Baagala ssente tebazifuna, kanso tebafuddeeko. Babanja emyezi 7 babanja emyezi mingi naye tebafuna ki ssente zaabwe ate nga tebanenyezebwa kigambo na kimu byonna bye bakola, kubanga nawe newoobagwe nokenja n'ove waka n'ojja okola n'oba nga tofuna ssente kiba kirala. Olina abaana buli kimu nga bw'omanyi ebyamaka bitambula. Abantu bagezezzaako nnyo, tugezezzaako funa okulaba nti tukoze tutya abantu basuula ssente zaabwe babasuubiza busuubiza. Bazira Muhammad era ategeezezza nti ekivundu ekivudde mu kasasiro kibagobedde abantu mu katale. Gavumenti yaffe etuyambe era tulumirirweko buli mukozi nga gwebeereese abe sure nti asasulwa abantu banaku abali wansi. Kati ffe kati bano beekalakaasa ffe tunyigirizibwa abasuubuzi bano bo tukolera mu kasasiro kati obudde ekibuga kyonna kiwunya. Lwaki Kampala yaffe ennungi bweti etuba okuwunya bwetyo nga tulinga abali mu bondiyezeeyo mu byalo eyo nga n'ebyalo n'abayonjo wasinga Kampala. Abaana abo tolina ng'enyo zabagamba ne temwekalakaasa bagenda kugamba tusasule otuwe ssente nawe z'otayina otuuka nawe ne bagamba munne ne bakambe nagamba munne ekyama nti tugulye ku mazzi tunyweko kamena ddala ssente zigula amazzi. Wabula akabwefube waffe okwogerako n'abakulu mu kitongole ekya KCCA akyagudde butaka. Kizuuliddwa nti obukuubagano mu bitongole bya gavumenti ebikwasa amateeka n'ebitongole by'obwannakyewa businze kuva ku buteesigangana n'ekiddiridde ye gavumenti okuggalawo ebimu ku bitongole by'obwannakyewa olw'okutya nti byefudde bikiwagi mu ntambuza yabyo ey'emirimu.
Alipoota yakoleddwa omukago okutaba ebitongole eby'obwannakyewa ogwa Civil Advisory Board ogwa Civil Advisory Hub kizuuliddwa nti ebitongole bya gavumenti ebiremerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo ate bye biviirako obukuubagano n'ebitongole eby'obwannakyewa ebimu. Omusasi waffe Joel Odungu Davis kaatuwa ebisingawo. Dr. James Nkubi, Senkulu ekitongole kya Network Public Interest Lawyers era nga munoonyereza mu kitongole kino ekya Civic Advisory Hub, agamba nti okunoonyereza kwabwe bakuledde mu babendobendo 9 agakola eggwanga Uganda mu bitongole bannakyewa ebisombi 13 era ne bakizuula nti obutakkaanya n'obuteesigangana wakati w'ebitongole eby'obwannakyewa n'abavunaanyizibwa kuteekesa amateeka agabirondoola bukyali bunene ddala. Obuteesigangana nabwo obumu bubadde buva ku bintu ebimu ate bisobola okugonjoolwa. Kangu ekyokulabirako nti waliwo ebitongole bingi bitusanze nga byo bwe biba byagala okwewandiisa ne biwaayo amannya gaabyo ge byagala okwewandiisaamu, nti weesanga nti omuntu atuula eyo olumu ne kitamunyumira nnyo, oba olumu nga lirimu obugambo obumu bw'atategedde, oba obugambo obumu obw'enkizo ng'obyokwerinda, oba olumu nga olaba tebulina nnyo omulamu omuntu bugaana, naye omuntu n'ajja n'abugaana n'agamba erinnya tetugenda teririiwo. Ate yeeyo Nawanjala, Senkulu ekitongole ekya Defender Protection Initiative ekyakulembeddemu okuvujjira enteekateeka eno, agambye nti bateesiteese olukuŋŋaana luno okwongera okuleeta abakwatibwako ensonga kufuna ekyokusalawo. Amaggwa mangi agafumita okwesigangana okwali baddewo. Ripooti eno kyegenda otuyamba identifyinze maggwa ki agatta okwesigangana. Kakati gwe tugenda okupulaninga okugakulamu, kintu tekigenda kubeera kyangu, si kya lunaku lumu. Kyesigama ku kukyusa amateeka, kyesigama ku ba regulators opening up okwogera n'ebibiina bya nnakyewa, kyetaaga also resources. Stephen Okero, Senkulu w'ekitongole ekya NGO Bureau olw'abakwasisa amateeka, agambye nti ebitongole ebimu birina okwetereeza n'okuwandiisa abantu abalowoozebwa nti be batuufu okukola emirimu. So it's important that the capacity building is done at all these levels. Recruit compliance officers, because if you don't have a compliance officer and you think and it is going to be the one to remember each and everything, then you are going to always find yourself on the other side of the different laws that are actually in place. So I think sensitization, compliance and more capacity building is needed, but also automation is very key for all the entities so that they are actually having systems that are helping them in so many ways. Olukuŋŋaana luno lubadde ku Serena Hotel mu kibuga Kampala era nga lwetabiddwamu ebitongole okuli National Social Security Fund NSSF, URA, URSB, KCCE, Electoral Commission n'ebirala nga byonna byevunaanyizibwa okulondoola ebitongole bwannakyewa mu ggwanga era lutumiddwa Annual Talk Theory Summit 2024 nga lisookedde ddala. Ku CBS FM, Dungu Davis ku Serena mu Kampala. Bannaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno, ze Joshua Musaasi Nsubuga tunaddingana edda.